tukwaniriza ku Dawa TV Uganda olutimbe gaggadde yonna gy'osinzidde okutulaba. Tuli n'omukadde waffe Sheikh Kikule nga tugenda kuyita Abdulqadir Kikule nga tugenda kwogera ku nsonga y'obuwalimu in general, nga tugenda kwogera ku nsonga y'obuwalimu okutwaliza wamu, okubusoma, obuweereza, okukowoola abantu ng'obakulembera, obugumiikiriza n'ebisinga ku ebyo okutwaliza. Museeka wange sooka otuwe ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. نحمد سبحانه ثم وصلي على من جاء بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أو ولو كره الكافرون. Abadu bala bibitibwa tubala musizanate ku lutimbe lwaffe luno olwa Dawa TV. Olwaleero tuli wano mu kyalo Migadde mu Gombola y'Egombe wa Kiso District nga tuli kwogera ku biki nga programu eyanjuddwa ti obukulembeze bw'abasiraamu abaimaamu oba abawalimu, engeri gye buteekeddwa okutambulamu n'engeri gye buteekeddwa okubeera ng'era abateekeddwa okuba abawalimu oba abaimaamu bateekeddwa kusoma kuba oledi bamala kusomesebwa ne babangulwa ne batendekebwa. Awo wennyini awo wenjagala tutandikire. Ensanyi zino amasomero mangi, amatendekero mangi, abawalimu abangi, naye ate abantu twesanze nga tebaagala kusoma ddiini. Naddala abazadde bano abaweerera abaana tebalaba future mu kusomesa omwana eddiini. Obuzibu buvaawa? Temuli kyakulabirako eri abaana? Obuzibu buyinza okuva ku ntendeka y'omuzadde. Omwana bw'abadde amutwala ng'amugja mu kyalo yonna gy'aba amugje ng'amutwala okusoma eddiini oba okusoma ekigendererwa ky'omuzadde oyo kiki? Kuba okusoma kulimu ebigendererwa. Omuzadde ayinza okutwala omwana we asome busomi abeere awo ng'asomyemu muwawa, oba alina byategeddemu abitegeera, oba alina byatategedde mashallah, naye ng'atuusa akoze oluwalo lw'okumutuusa ku ssomero. Era abalala bangi babaleeta ne bagamba neguyo muleese azze kusoma naye mwana yannemerera, mwana annemeredde, mwana mulalu tayagala aleka nti oluusi tayagala kusoma, amala mulemerera nga takyategeera, alabuka amera amawaggali n'amugamba kankutwala egindi ogende obeere eyo oba ewomuwalimu gundi oba mu ssomero gundi oba obeere osome n'obusiraamu n'eddiini n'ebusiraamu. Kati eyo nayo emu ku mbeera esobola okubeera nti omwana ono ayinza obutatuukiriza bimu ku bimuvunaanyizibwa muzadde byamuleetedde mu ssomero eryo. Kwegamba olw'okuba abawalimu eno baleetayo baana balemye. Marhaba. Ensonga lwaki n'obuwalimu bukaluba nti omwana kuva buto yalema? Marhaba. Ayinza okuva ku musingi ogwo omwana oyo n'afuuka kiwagi olw'ebigenzo bya taata nti yamuleeta nga si kyekigendererwa ekisooka. Senga yali amuleese ng'ekigendererwa ky'omwana ono ekisooka kyakusoma teyandimulese nga wa myaka 15 ku 2 oba ku 25. Omwana amala okuweza emyaka 18 17 n'omutwala. Omusingi ogwandibadde omutuufu ye mwana okutandika okumutendeka esswala awaka n'okumusomesa eddiini esookerwako awaka, kubanga eddiini esookerwako awaka yandibadde ya mwana kumusomesa ya saruna, yandibadde ye musomesa omubereberye asomesa abaana abo omusomo ogusooka awaka, kwe kubeera nga abaana bateekeddwa okuyigirizibwa esswala okusaala. Bwe bamala balina okusoma ekitabo kyaffe ya Sabuna al-Quran basobole okuyassara, basobole okutegeera biki ebigenda okusomwa oluvannyuma lw'emyaka emyezi emyaka egiddako mu bukulu bwabwe, basobole okwatula ennyukuta ezo ze bakola ki ze basaaza n'ebigambo ebyo bye boogera. Abazadde abamu bagamba amasomero gaffe ag'obusiraamu gaseera, kyekimu ku bibalemesa okuleeta abaana basome eddiini ne batwala mu masomero agatali ga busiraamu.
lwaki museera abazadde sente muwanika zaaki temukyakola lila ekyo kiyinza okujja naye nga omusingi ogusookera ddala bw'atolowooza abawalimu bano bonna betwagenda okufuna ababadde mu sisitemu y'okusomesa eddiini bonna basomera mu masomero gali ag'ebisale ebinene ennyo ebingi basomeranga ku bifugi basomeranga mu bawalimu omuzadde akwata omwana n'amutwala ewa Seeka gundi ebbombo wakati wano ewaffe muzeeyi waffe etukwatanga n'atwala etikkalu ewa Tekajja Bavu ebbombo wano etikkalu wano bwe twava etikkalu ne tugenda ewa Abdunuuru kale twalinayo n'ebirala ebitwongeramu amaanyi ebitusanyusa okusoma eddiini ey'ebikiseera ekyo twalinangayo ne Buruda twalinangayo ng'osoma Baruzanje ng'asomanga ekitabo kya Burudaya n'ogimalako emiryango n'osoma mawulidi emiryango gyayo n'ogimalako kati awo wonna nga kikuyoleka kifaananyi kya kutendeka muwalimu n'osoma ya Saruna kutendeka muwalimu n'osoma Juzu Amma n'ogimalako kutendeka muwalimu n'obeera ng'ogenda ku siteepu endala etandika okusoma Qur'ani mu butuufu bwayo omwana n'agisoma omuwalimu n'agimuddiŋŋanya Qur'ani omwana n'agikwatamu ebitundu baitheni Qur'ani oluvannyuma omwana bw'agimalako omwana ne bamuteekerateekerawo era baseeka baffe baateekateekanga pati ez'okukatimusa Qur'ani eno n'okufumba ekijjulo era baabuuzanga omwana yamalako Qur'ani nti nga sobola kumubuuza oba yagimalako yagifumba amakulu yafumba Qur'ani olwo aba teyagifumba si kugifumba mukuzira mu sepiti yalinga kutuuza bantu n'okusembeza banne ne bato banne ne bamasheekhe ne bajja ne wabeerawo Seeka omukulu ajja ku mukolo ogwo abaana abo ne bakola omukolo nga gwakufumba Qur'ani amakulu nga gwakuba nti abaana Qur'ani hafula amwana Qur'ani agimazeeko agisomye asomyeko n'ebitabo ebirala ebigobereza mu kwatula eddiini n'ebirala ebigobereza gundi eddiini omusingi gw'eddiini kakati omwana oyo baba batandise omuteekamu ekitone ekyobuwalimu ebisale byalinga bitya yakwatanga mwana n'amugamba Seeka mwana wuno muleesi nga Sheekhe ng'akwata omwana n'amukwata n'amugamba nti omwana muleese kusoma ddiini n'amuleeterako empale 2 n'essaati 2 ne bulangiti n'asulira ddala n'amugamba Seeka omwana wo wassalaamu alal mursaliina nze muleese kusoma obadde ogamba ki Seeka n'amutunuulira n'agamba omwana omuleese kusoma ddiini nti ye kakati ya Saruna omuleese nayo ya Qur'ani n'omuleese nayo gy'agenda okusoma ebyo tubadde tubyagala oluusi nga Seeka amuleese tagirina ne Qur'ani tagimulite n'amuliira n'amuteekawo n'agamba oyo mukuleetedde Seeka amugambye leeta y'akawunga ayinza okwebalamu n'alekawo akawunga k'abasobodde bakasika bijanjaalu naye mu butono si mu kunyigiriza wabula mu kwagala ne Seeka ono okwagazisa muzeeyi ono oba okwagazisa omusiraamu ono atutta omwana we okukola ki okusoma amwagazise n'abalala bakole ki eryo lyali kkubo limu ekkubo eryokubiri baseeka baffe bennyini basitukanga twalina wano kati nga wano wenjogerya waliwo Sheekhe Sempagama wali Allahumma ghfir lahu warhamhu Allah musonyi wa musasire kubanga nina arufu ze bavanga wano tukusomoke kungwa omutalo ogwo netugenda okusoma Qur'ani wa Sheekhe Sempagama Seeka Sempagama oyo omu ku muganda wa Baseeka ab'Ennateta wano mu Bugerere era Seeka Sempagama oyo omu ku basomesa maama wange Qur'ani ekirolo wali ewa Seeka jjajja wange Seeka Abdallah Kigozi kati maama wange alina arufu za Seeka Sempagama omulala yali omusomesa wa Qur'ani mu kitundu kino ebbombo wano Bulemeezi yali Sheekhe Bulega azaala Seeka Asumani Ensimbi ebubayise ku Biraali waliwo ne Sheekhe omulala mukulu wa Seeka Asumani Ensimbi omusomesa wa Qur'ani oyo ye taata waabwe naye Seeka Bulega kyemumanyiko ne kyemujjukirako nti yali musomesa wa Qur'ani abaana nga babamuleetera n'abasomesa nga baliwo ekisulo ekya Qur'ani tebajja kusoma bira education nedda abaana bajja kusoma Qur'ani oluvannyuma lw'abaana abo kusoma Qur'ani era Baseeka ekkubo eryokubiri bajjanga mu mikolo emikolo egyo
ensonga ezalingamu nga bakadde baffe bamasheekhe bajja mu mikolo egyo najjawo n'abaana babiri kakati nasabayo kafulusa mu mukolo oba mu mawuledi omukolo gwonna oguliwo oba gwa dduwa nga bagutegese gye bagutegekedde dduwa y'omugenzi nga baseeka abo bajja n'abaana babiri abaana abo bazze nabo nga asaba fulusa mbatesitesi nga bamasheekhe batudde webali ng'abaana abo basoma mu Qur'ani n'okusomayo ebyafaayo ne hadithi z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'empagi z'obusiraamu 5 n'empagi z'obukkiriza ng'abaana abo bazikola ki bazisoma kati sheekhe ng'olwo alaga nti advertisement okulaga abasiraamu nti abange muzuukuke mutuwe abaana bajje basome eddiini yaabwe abaana bajje basome Qur'ani ompuliriza ye yali ensoma yaffe kati gambye tikkalu watekajja bavu ebyoluzungu temwabiteekangako sisitemu yaliwo ekiseera ekyo nga abasiraamu balina baggulawo ensomesa ya waka amasomero ga Qur'ani aga buli waka awali seeka kati mu masomero gano agaffe ag'oluzungu kati wali ekigogo twalinawo essomero wa hajimisi nga lisomesa secular education era nga n'omuwalimu abeeramu naye ng'omuwalimu asomesa abaana bangi nga tasobola kubonna kubabona omuwalimu omu bamuwayo akasaala akasente kati najja asomesa abaana bonna abali mu ssomero ng'abaana 5 obaana 40 abalimu abasiraamu n'abatali kati ng'omuwalimu alina kutwalamu abasiraamu bokka abasomesa Qur'an naye ng'obudde bw'abasomesezaamu nabo tebumala kati obudde obwo butamala ng'abaana bafuma tebasobola kukwata bulungi ebyo ebiba byetaagisa mu ddiini siribaasi z'esswala siribaasi za tawhidi siribaasi basobola kuzikola ki kati abawalimu bano kyebava bazzanga abaana ewaka ekifugi ne basobola okusoma seeko oyo balinanga enteekateeka nga etisomero aliriraanye abaana abo yabasindikanga ku ssomero ne bagenda basomayo P1 P2 P3 P4 ebyokuwandiika secular education bwe babanga bali wala nga tasobola kukwatagana na ssomero eryo ng'abaana abasomesa omusingi gw'eddiini eyabaleeta kati mufunzeeka wange abawalimu basoma naye ne babulira mu butale ne batatuuka mu buweereza okusomesa ate abaana abalala ne batakola buwalimu ekigambo ekyo kivudde nti bamuzeeyi baffe bano basheekhe benjogeddeko abaasomesanga Qur'ani baalinanga amaka gaabwe baalinga basajja abakulu abatuludde abalina ebibanja abatudde ku yiika neyiika zaki nga balina n'amasamba gaabwe ag'emmwanyi kati sheekhe oyo yayinanga amaanyi n'obumalirivu obumu okusoma Qur'ani okusomesa Qur'ani bavuganga n'obugaali ng'alina ne bayisikolo y'eggaali yeweeri kati sheekhe oyo yalinanga wajja emmere gyalya ompuliriza yasobola okuyimirizaawo amaka ge ate mwattu nga mu nnimiro omwo naffe mwe tugenda okugirima abayizi be okulima emmere n'okunoga emmwanyi ne tukomawo olw'eggulu ne tusoma Qur'ani kati bwe twamalanga ogisoma ku makya ne tukeera ne tugenda tunoga emmwanyi oba mu mazo zinoga abaana ne bakuzireeta ne batandikiraawo nga puroguramu bwetu bwekola ki waliwo puroguramu ekola mu nnimiro kubanga sheekhe tebamuwa musaala omuzeeyi bwe yakutwalangayo nga muzeeyi ayinza okumala emyezi egi kati emmere gye mwalyanga mwagirimanga bulimu webale seeka lwe yatambulangamu mu basiraamu abalimu ab'amaanyi n'abayitamu ng'alina gy'ayiseeyise ne bamuwaayo okuyamba abaana basomye Qur'ani seeka oyo abaana ne babafuuwayo ne seeka n'alaga talanta ye kiki kyayimiriddeko mu kusomesa abaana kati bafuna siraamu bafunanga hamu eyo ne basindika abaana eyamuwangayo ng'ayinza okutuuka wano naye nga mu kyalo kiramba nga bamuwaddemu omwana omu oba babiri abasiraamu tebagala kujjako baana baabwe kaakati nzeeku baseeka abavubuka kati baseeka abavubuka olwaliro abafulumye bafuluma nga bamaliriza okusoma nga tebannaba kukola musingi tebannafuna maka tebanneetungula tebalina bibanja tebalina mmere tebalina mirimu kati baseeka baffe bali ensonga enjawulo yaabwe na bano ab'olwaleero baalinanga omusingi nga bagweteereddewo nga kubasinziire kyova olaba n'embeera teyalinga nnyombi yakubeera ntalo ne ku mizikiti kujjamu nnyo bizibu ng'abasajja bano abaasooka otukulembera abamuzeeyi abamu baimaamu baffe Allah abasonyiwa basaasire baalinga bamativu ng'edduniya agirabye agitegedde alina abakyala be babiri alina abakyala
abaana be 3 alina amaka 2 kati omuntu atudde ku libanja alina ettaka yalinanga enjawulo nnene alina enjawulo nnene era yazannya loolo y'amaanyi okubeera nga abaana bano asobola obayingizaamu ekyo bazadde baabwe ekyakola ki ekyabaleesa naye nga guno ogundi rizimu yaffe eno kakati omusajja talina nju wasula talina maka apangisa alina okulya n'okunywa alina okubeerawo omukyala alwala n'abaana balwala ate abaana balina okusoma bazaddeyo ababiri kakati obulamu bwe bukaluba embeera emubeerera nzibu ddala okubeera nga ajja kutuukiriza ebigendererwa n'obumalirivu obw'okusaasaanya eddiini atandika ogisaasaanya ng'alina ebigendererwa atandika ogisaasaanya ng'alina ebigendererwa kakati ekyo kyekimu ekireese okubeera nga abaana bano nabo abawalimu bennyini balinamu enjawulo enjawulo yeeruwa omuwalimu akulidde mu maka g'enkuzagano gano agaffe getwogeddeko emabega nga mu buwalimu omwo bwe yava omuwalimu oyo aba nnyo mumalirivu okusinziira ku ntendeka obumalirivu abujja ku muwalimu ono amuggyako irimu n'amuggyako n'empisa kubanga akulidde mu kyowo twakiyitanga kyowo kyekitendekero mu maka kati omwana oyo asoma alaba omuwalimu engeri gy'ayisaamu bakyala be yayisaamu abaana be kakati bano abaffe abagenze mu masomero kati abo abatuula ku desiki nabo bazze ne sisitemu eyaabwe ekisooka amaka entambula yaago abeera mu kisulu mwaka kuki asoma irimu yokka ekyokusatu ekyokubiri empisa nsasangayo z'abaana banjawulo akopa z'abayizi bayizi banjawulo babika banjawulo empisa zanjawulo amaka ganjawulo bwe baddeyo kati nga bagenda okuddayo mu luwummula sisitemu eriwo yanjawulo kati ye muwalimu olwaleero Allah bw'aba tatusaasidde nnyo kyekugambye nti tuyinza okutwala abawalimu bangi bagende basoma obuwalimu bagenda okudda ng'abawalimu ku 100 tulinako abawalimu abatuufu 60 gasaasaanyi oba sisitemu embeera eriwo entambula omulembe nga bwe tuli ku masimu gaffe embeera eyo kakati nga seeka ayagala okusaaza ayagala okusomesa naye ng'ate alina bingi byayagala okuŋŋaanya oneeta ku nsonga ey'abavubuka bano abakulidde mu mulembe ogusomye nga batuula ku desike bayiga irimu empisa bwe zityo baagala nnyo mu basembeze emizikiti eno mu bukulembeze naye temuta bukulembeze lwaki nti olw'embeera gye twogeddeko abantu bano okutendekebwa kwe batendese kwe batendekeddwa katukireete bwe tuti muyinza obutava mu bukulembeze naye ne mubaguruuminga marahaba kakigamba bwe mumala obaguruuminga ne mubateera ekintu naye tulaba bwe bajja ziba ntalo bwe okubaguruuminga fasi kyekyandisoose ekyokubiri nabano bennyini abatendekebwa bandibadde banki bandibadde ab'empisa kigamba nabo bennyini empisa bandibadde abakwata mpola bw'asangawo muzeeyi ayagala kubanga Allah subhanahu wa ta'ala okutugamba nti ya ayuha alladhina amanu ba'da billahi minash shaitani rajim ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza isbiru mugumikirize waswabiru mugumikirize warabitu wattaqullaha ya Allah la'allakum tuflihun kakati mu mbeera eno mu baana bano bayimaamu betuguluminze betwagala bajje bakole omulimu guno kati ebintu ebyo bayina okubirondoola n'okubigoberera era ne beetegereza lwaki Allah ebintu ebyo yabyogerako ng'akoowolamu abakkiriza amakulu mmwe abazze mu firudi ez'okusomesa obusiraamu muteekwa okubeera baki isbiru bingi nnyo bye mujja okufuna mulina okugumiikiriza enkola y'okuguruuminga abavubuka ntera giraba kibuli awo naye mu batabuliika ekyagaanye simanyi lwaki kubanga ekibuli bagamba nti omuvubuka bw'amala okusoma alina otutuula wansi w'abasajja bakulu amala okusoma ate n'ayiga erimu embala etambula emyaka nomuwa obwakaadi obwayimaamu ennungi asobola okukulembera ng'azze aginywa azze agiyonga
konka kati omutawana gwe tulina abavubuka be tulina bwe bamala okusoma oba basomyeko kyebagize eki basomye ne bagenda batuula mu bidaala oba mu tenti oba mu mizikiti ne bagenda mu darasa kati mu darusu muno sheekhe n'aleeta omusomo nga guli ku ddaala lya waggulu ng'ono gwe bagusomesa mbutuufu eddaala eryo ye yennyini abadde tannalituuka kuli kugumusomesa embeera ye wa ddaala ki yewaffe owa bulijjo kati n'alondamu byalonzeemu kati bw'abirondamu abikwata mangu nnyo n'abizza kati mu kubizza eno eka gy'abireese n'esiŋŋaanibwa ng'ayagala okubiteeka mu nkola naye mu nteeka kyagenda obiteekamu mu nkola agenda biteekesaamu obwagazi onawona kakati imaani bila irimu imaani bila irimu eyinza okuleeta obuzibu kubasooka kufuna imaani eri bwairinnya aye najja ne bino ebimusomeseddwa mu bitundutundu kati mu bitundutundu nayagala ajja abikole ki abiteekese mu ki mu nkola naye bagenda okubiteeka babiteeke mu nkola babireetedde ate nabo bali ku ddaala lya wansi okusinga ye asobodde okugenda okunoonya irimu agireetere bano banne basanze oba abasigala wano kati bwagireeta ate yagireetera ku ddaala ddene kyokka nibaleetedde bano eyirimu eyo banafu ddala boti banafu ddala naye kati tugamba tutya approach kugamba omuntu asoma erimu approach alina okumanya nti abantu baleetedde irimu bakyali banafu marhaba abakwate bulungi era abasooka naki abasooka kubaagazisa bwamala okubaagazisa oluvannyuma abakwata abagambe nti bannange tuteeke mu nkola oba bannange kino kyeyayigiriza oba bannange obulungi obukirimu oba bannange migaso ki egikirimu senga tukitadde muki mu nkola naye kati bwajjamu baseka batugambye oli mukafu kale abayo bano kale bagamba tebasooka basomesa leadership ethics eyo mu masomero kakati bano benkugambye bebomu darusa bebomudarusa abomudarusa problemu kweva bano abazze nga bazze kuyiga bugizi naye nga tebasomye erimu masomero oba masomero libatendekero litendeka omwana kati nga bunotwala bilaali bwayise bilaali kakiri bunotwala gembe bunotwala madina katereke zoba nazituwa kakati ago system gyegasomesa kuba gamanyi sibasi gegateeka mu muyizi ono omuyizi agaana bugaanyi olw'ekitone kino kitaawe kyeyamuleeterako olw'embeera waka yamala okulaga kuwaganyala kugamba olw'embeera bwe yakulira ekiyinza obutamumenyaamenya kiyinza netemumenyaamenya nga bwosanga omusajja nga embeera yeeyo naye nga munnaddiini naye nga ate bwagenda okwagala okuteeka mu nkola byeyanditaddemu oyinza okusanga nga ate ataddemu birala seka wange olw'ensonga y'obudde katunuulire obukulembeze buno obw'emizikiti ennaku zino ng'entalo zifuuse entalo eki ekireetawo obuzibu bwe tubadde tusoma egimu ku mitendera egya emizikiti oba n'obukulembeze Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu Qur'ani ti kuntum khayra ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kakati mmwe kuntum khayra umma Allah mwe yajjayo mu kibiina kyonna mwe abaggyibwayo eri abantu ukhrijat linnansi mubeerenga mulagirira mubuulira abantu kyekole ukhrijat linnansi kiki eri abantu ta'muruna bil ma'ruf mubalagirira okukola obulungi watanhauna anil munkar era muziyize n'obubi abantu abo bayinza okukola era bayinza okugwamu kakati omutawaana gwe tufuna gwe guno Allah subhanahu wa ta'ala gwategeeza atamuruna nnasa bilbirri wa tansawuna anfusakum wa antum ta'tiluna alkitaba afala ta'qilun
abayi ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum mulagirira abantu okukola obulungi ulya bakole bulungi basinze Allah bayawule Allah babeere bamazima babeere bawulize babeere bagoomu kiri naye ate mmwe ababalagiridde nemwerabira emyoyo gyammwe nemukolo opposite vice versa katuukirwa Allah kyababuuzizza nti abaayi mwatendekebwa okusomesa n'okusaaza abasiraamu naye abasiraamu bemusaaza nabo babatunuulidde naye ate mmwe bwemuba mubasaaza babasiraamu ne bagonda kale bo ne bakkiriza kale ne bajja okuteeka muki mukola naye watansawuna anfusakum ate mmwe ne mubanga mwirabidde emyoyo gyammwe nammwe okugibuulirira ne mugitebenkeza ku ekyo kyennyini kye mubalagirira ne mugitebenkeza ku ekyo kyennyini kye mubasomesezza ne mubeera nga wasiwasi mumukendeeza kubanga imaamu bwe babeera nga bakulunzi okubeera imaamu baba bakulunzi okulembera abasiraamu abo okubasaaza esswala n'okubasomesa ebyo bye batamanyi mu ddiini yaabwe amakulu obakulembere kati imaamu n'obeera ekyokulabirako imaamu atera okukulembera obulungi era n'asomesa eddiini nga bwe yagisoma naye abakakiiko muteekako embeera mumugobagoba ku bwa imaamu ekyandibadde kirungi imaamu okumugoba oba n'okumuteekamu embeera naye ebbanga imaamu lyamala nga tategedde bimuvunaanyizibwako tategedde waakoma webale bimuvunaanyizibwako kuba imaamu alina waakoma alina imaamu tazimba muzikiti asanga muzimbi imaamu muzikiti osanga muzimbi osanga muteeketeeke ettaka osanga gule oba liweereddwayo kakati imaamu ekifo kyozzemu nga kiteeketeeke imaamu tazimba kabuyonjo tebabanyange kati kazimba ebisenge ebyala tulini nze mbikola imaamu tazimba projekiti nti imaamu yajja okuzimba projekiti neyo ku muzikiti imaamu omulimu gwe kusaaza imaamu omulimu ogwokubiri basiraamu basaaza kubalagira kuwaayo yunfiku fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun imaamu kusomesa abantu abo kubalagirira bulungi na kuwa sadaka na kuwa zakatul maali kubasomesa bulungi obuli mu zakatul maali senga bana baba jiwadde kubasomesa obulungi obuli mu kuwa sadaka ey'obulunaku eyajjuma n'endala n'ebyetaavu n'okumala ebyetaavu ebirala senga abasiraamu bannaffe baganda baffe baba balina obwetaavu ogw'omulimu gwa imaamu ogw'okusomesa abantu naye bwe bamala okuleeta ebyo abasiraamu bye baleese abalina obusobozi bye baleese imaamu mukuŋŋaanya bw'akuŋŋaanya wabeerawo omuwandiisi sekuritale awandiika ebikuŋŋaanyiziddwa bwe bimala okukuŋŋaanyizibwa akakiiko ne katematema imaamu asobola okusembera awamu n'akakiiko ako kati imaamu naawe ensonga ze asobola imaamu okuwa ensonga twaliwo omusiraamu gwe tulina namwandu alina abaana babiri information egifunye dda tebalinaki tebalina mmere oba tebalina gyakulya waliwo omwenya alina bamulikwa okusoma omukazi yatugambye okumule kati imaamu ensonga ezo aba nazo kati azitegeeza baluwa alina ozitegeeza abakakiiko ategeeza bano banne bwe bamaze bakamaabe be baluwa abakulembera kubanga omuwanika bamulonda kuwanika sibagule imaamu si yawanika imaamu olonda ku muzikiti kukola ki wandiika alina okuwandiika eziyingidde awandiike n'ezifuluma omuwanika naye ajjuza sekuritale alina okuwandiika ebyo ebiba bikoze eki ebiba bitambula muki mu bukulembeze bw'omuzikiti ogwo kati imaamu bw'abigwamba awava obuzibu n'abyezza byonna bwe wabanga imaamu byonna abiwambye n'abikola ng'abate bannannyini kubikola weebali ompuliriza awo yenkoonagana ejja mu kiki mu bukulembeze bw'emizikiti nosanga ng'abantu babisikiddemu amaki amataayi kyebabuuza imaamu please you are respecting alina okurespectinga ekitiibwa kye kyekiriwa obutasemberera nnyo maali nnyo kisusse maali eyo kwegamba alina okugyesonyiwa bwekuŋŋaanyizibwa imaamu alina okubeerawo
n'okuwa information. Ekyokubiri, imaamu asolooza zakatul maali. Zakatul maali imaamu agigaba. Waliwo emukakatako okugigaba. Zakatul maali imaamu emukakatako okugigaba naye atya ayina emigabo gy'atasukka mu kugaba zakatul maali eyo, era bw'amala ogitendeka emitendero gyayo n'agireeta n'ayanjula obwetaavu obuliwo nagandi batuwadde zakatul maali tusolozezza miliyoni mmeka? Miliyoni 3. Tulinawo miliyoni zino 3. Kati imaamu wa ddembe walamilina alaihi alina okujjako imaamu ne nayibu we, kubanga imaamu ne nayibu we batambulira mu kiki mu kimu. Obuzibu abamemba b'akakiiko basukka nabo obungi baka nefundikira nga kumpi nedda mu kusukka obungi mwe muba mubasusizza obungi balina we bakoma abakola ku nsonga ezo, so si bonna si bakakiiko bonna. Bano imaamu n'omwaziini ne munne oba amiru aliwo basatu si bana ne chairman ne bamwewola ne secretary ne bamuwanika abantu bamala okutula mu nsonga ennene naye ensonga entono imaamu azikakatibwako okuzimala ku muzikiti naye ennene imaamu alina okuzikola n'oluki n'akakiiko. Kakati awo wewali obuzibu, buli omu alina otegeera obuvunaanyizibwa wewali okukkakkana, era bw'osanga omuzikiti ogulimu okukkakkana nga buli omu ategedde obuvunaanyizibwa bwe buli, osanga omuzikiti ogwo wadde guliko bamuzeeyi, osanga entambula zaago nungi nnyo, era ne bali basenkaggale bakyeyamaani n'abalala bakulu be batwala ebifo by'emizikiti n'abalala baba bakwatagana bulungi. Naye obuzibu buva mu ntambuza y'emirimu. Emizikiti gya fitina nagyo gisusse obungi, osanga omuzikiti wano ate nga opposite waliwo omuzikiti ogwokubiri guli tegujjuza na guno tegujjuza. Kati tuzimba maduuka bizinensi, kati embeera evaawo olw'ekigendererwa ky'abayimaamu baffe bwe tuba tufunye nga bw'ogambye nti ab'omulembe guno. Imaamu alina okumaliriza ebizibu bye eby'abantu be, abalwadde, omukyalo, okulya n'okunywa, mpuliriza n'embeera endala. Kati imaamu newabanga tewali okusinga ku ntambula y'ensimbi ezo. Kati bano baba nga sente weeziri, imaamu ne batema omusaala babeera baki? Babeera balyazaamaanyi. Ab'olukiiko luno ng'embeera weeri eyingiza ssente, imaamu n'atafuna musaala, ne bamulekaawo ng'aliwo kwerabirira nakwenoonyeza nakwetetenkanya. Tugenda okulaba nga agenze n'abantu bazimye omukulembeze bugenda okujjamu problemu nga bagamba nti tutasobola bana muzikiti gwano tuzimbe ogwaffe. Kati ebintu ebyo tubirabyeko olwaleero ffe abaludde mu firudi y'obusiraamu ne mu ntambula z'emizikiti ne mu ntambula za ddaawa ne mu ntambula z'enkiiko zonna tugenze tulaba embeera egenda ebeerawo, naye emerukawo ddi olwabamu okweyagaliza n'okubeera nga beeyagaliza mu mbeera esinga okuba eki ennene ng'omwayo nti abantu baagala akila lamma, ne baagala okulya olulyo olukola ki olumalirawo ddala, ne pulojekiti ne zitatambula, ne batunda n'ebintu by'omuzikiti. Kati obuzibu obwo mubutuufu butufuukidde ekizibu, era tubuuza ani anaabugumiikiriza. Nze nawe nabuuzaako ku ttwali omu ne mbuuza ti bw'obeera nga oli chairman wa ttwali ne mubeera ne sekuritale n'omuwandiisi, ye sekuritale n'omuwanika basatu nga gwe chairman n'omulala, naye sekuritale ne mumusanga nga bahaaji bakaleeta omwaka mulamba nga baleeta zakatul maali. Mpuliriza, bwe baleeta zakatul maali imaamu n'ogikwata, sekuritale n'agikwata sekuli ne baleeta endala ne haji guni yajja nagamba nange nawa zakatul maali kiki emiliyoni 2 waziwandi sekuritale, n'omulala haji najja nagamba nange nawa zakatul maali wawammeka omwaka mpa miliyoni 3 5 naziwamu emirundi 2 nazireeta sekuritale n'abeera nga yazirisiivinga so kiri alina zitwalawa nga zirisiivinze alina zikwasa omuwanika naye okugenda okutuuka nga mu butuufu teziriiyo. Ensonga eyo girabye omuwanika nga tamanyi naye gye ziri
okumubuuza nga yitamanyi gye ziri ng'ani yaziteeka imaamu nga bali bagamba bahaaji bagamba ntwaziwa imaamu kati imaamu oba otuukiriza obuvunanyizibwa bwo oba obutuukiriza oba tonnaba baleetere obanjulire ojja kuba mutemwago ng'omusolooza era bagukuwe bwe batagukuwa baba baki baba basobya era bwe babalesa obuzibu obwo naye babeera bagukuwa ng'ogufuna n'otobanjulira ate nga basala kituufu ne bagaa imaamu wala amirina ali mulimu gwe mukole n'imaamu muno sente gwe mutemwa gwammwe nabo ne bakwata omutemwa gwabwe ne gugenda ku akawunti owulire w'omuwanika oba nabo balinako gwe bagizeeko ne bagaa nti ogondi ono tukole bwetu ekyo kisigala nga mwenna muli mutumainna nga muli batebenkevu kakati bwe bwalimu olwalwaleero ekyokubiri takabbulu kyebayita takabbulu eno okwekuza n'okwerabawo ompulira n'otowuliriza tugenda okulaba nga imaamu yasoma nnyo okusinga kyeyamaani okusinga baakakiiko tulaba nga ate aba abasingira ddala wala nnyo kijja kitya okuba nga ate mmwe abaagala okumuwa ebiragiro nedda ssebo okusoma ennyo ompuliriza okusoma ennyo mu ddiini tutegedde imaamu alina okusoma faraivu alina okusoma zakatul fitiri bweweebwa alina okusomesa abantu zakatul maali bweweebwa omutima gwayo eweebwa ddi ebyo byonna mulimu twekuda okusoma ennyo kutugamba ate watandika osoma omulimu gwe gwegwo abo abatuukiriza buvunaanyizibwa bwe bwakusoma nnyo mu kuteekateeka abasiraamu bano kati ffe tumuyambako ddi ffe obuvunaanyizibwa bwaffe aba abakakiiko bayambe ku imaamu oyo mu nsonga y'okutambuza sisitimu y'ebyo ebiba bisoloozeddwa tuseekaawo katono tulaba nga emizikiti gino mubaamu abamawuledi ab'edduwa ababuruda kyekiremesezza abantu abo okukwatagana ne baganda baffe abasalafu kubanga emizikiti gino twandisuubidde nti gyandibadde gikuŋŋaanya buli omu abasalafu lwaki tetusobola kubeera mu kasolya kamu omusalafu n'ayambako kuno wamawuledi okutegeera nti kyakola oba okusoma waliwo ebintu waliwo ilimu eno gyetusoma waliwo okumanya n'okutegeera okumanya ilimu n'ogitegeera n'oteeka mu nkola newabeewo n'oli okumanya ilimu ng'agitegedde naye nga ekyokuteeka mu nkola kimuzitoweredde kati bwe kizitowa ono n'amusanga ng'ono agambye kiteeka mu nkola ng'ono agamba kino hikima nyina okukozesa namugamba nti hikima kyandibadde kuteeka mu kintu mu kifo kyakyo ompuliriza kati ono n'agamba nedda tiye hikima kyandibadde nga ffe bwe tukoze eki bwe tutambula nolwamuga nti hikima yandibadde eno kati abayivu olwo baawukana oba abaliwo ku ssaawa eyo baawukana mu ntegeera kati mu ntegeera oli n'agamba nti kino kyekituufu n'omwana n'agamba ekino kyekituufu ono n'agamba ono mpa obujulizi faatu bikitabikum kisomei hatu burhana kul hatu burhanukum oba bagambe baleete obujulizi bwabwe ompuliriza ono naye naavaawo n'agamba nti wamani nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'aba abalagidde ekintu fakhuzuuhu bw'aba akibaganye fantahu bw'abanga nabbi agambye ti mugire eki muteeke mu nkola bw'abanga nabbi aganye timukola ki muleke oli n'agamba nedda nze kandeke wamaana hakum owulira nzi kankole ki fantahu obanza kangoberere nabbi kyegira ki mu butuufu ono naye nange nedda nange nsigadde ngoberera nabbi era mwagala nnyo naye bwino gwenfuna n'okwesigama kwenesigama nkyesigamye ku kino kati tugamba tutya tetwawukanye mu ntegeera bwe tuba twawukanye mu ntegeera tetusobola kusigala ffenna wamu bwe twawukana mu ntegeera webava obuzibu obuyinza okugamba nti nze ono kati bweba twayawukana mu ntegeera namugoberera ntya lwaki ngoberera omuntu gwe twawukanye muki mu ntegeera ekitegeeza nze kaŋŋende n'entegeera eyange nteeka eyo mu nkola
nga bwe nagitegeera noono naga nange ffe tusigala wano nga bwe twategeera ensonga eno era bwe tugenda ogikola kakati awo abantu babiri bakoze eki naye nga maama ne taata yoki y'omu ffenna tuli ku Qur'ani naye Qur'ani ffenna tusaala eswala ttaano kibula eryemu naye kati twawukanye mu ntegeera y'ebitabu ebingi bino bye tulina bitusomye kati twawukanye kati bwe twawukana mu ntegeera obusiraamu tugamba kukola kutya wa'tasimu bihablillah lahi jami'an wala tafarraqu naye kati obanga bugambye tukwataganire wamu jami'an era tetukola ki tetwawukana ajwawukanye mu ntegeera ya aya eyo eriwa eyo oli agambye nti kakati banne tetwawukananga ono n'agamba naye nze kyentegedde Allah subhanahu wa ta'ala agambye mu Qur'ani Allah alina aya gyatugamba mu Qur'ani wama allamnahu shi'ra mu surati Yasin wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayya wa yahaqqa al-qawlu ala al-kafirin aya yo gitegedde omanyi bwe tuyinza okuvaawo nga ffe mbinze naawe tujawukanyeeko nga twawukanye mu ntegeera yaayo lwaki Qur'ani eno yajja ngezze kuluŋŋamya abo abatya ki batya Katonda era abaki abalamu Qur'ani eno etiisibwa nabaki balamu liyunzira man kana hayya yajja ngezze kutiisa balina ki abalamu kati omulala n'agamba liyunzira man kana hayya etiisa n'abagira ki n'abafudde amaze okufa abafudde bawulira nagamba tugimusomera nagiwuliriza simanyi naye nagamba tugimusomera era nagamba toyinza kutwawukanya nakusoma Qur'ani eno ng'omufu avudde kati tubuuza mu kugisoma aweegasa baki mu ssaawa eyo bani abagiwuliriza balamu abaliwo naye ate onagamba nedda tulina okugisoma tugisomera omufu goma tomusomedde Qur'ani muba mumukoze eki bwagiwuliriza nafuna empeera nomulala nabiri nagamba nedda tulina okunyiikiza la ilaha illallah la ilaha illallah munnaffe ng'afudde emirundi 10 ompulira simanyi naye nga aya egambye nti Qur'ani eno yassibwa ngezze kutiisa baki liyunzira man kana hayya wa yahaqqa al-qawlu ala al-kafirina era kibeera ekigambo ekiki al-qawlu ekikakafu eri abaki okuddayo kakiiko kaffe katono nga tumaliriza agambye nti mashallah awo kakiiko kaffe wali embeera kati okitegedde ekyo nti abalala baawukana bagamba tulina okusoma edduwa bano bagamba nti nedda liyunzira man kana hayya wa yahaqqa yajja etiisaba hayya omunaga n'abafu abafunako mwekali mu Qur'ani kadiri agamba n'omufu awulira nga temutugamba nti omufu awulira gyotyo temanyi Allah amuzza mu mbeera y'okuwulira nemugamba ne muntaana awulira enswagiro nga zigenda nobanga awulira n'enswagiro nga zigenda kati lwaki olugamba nti omufu tawulira omusayi n'aleeta ensonga zaawo naye n'asigala ngaeyo aya mujawukanyeeko nga tuzeeyo ku nsonga ya ddaawa tulabanga emizikiti giteekawo akakiiko ka ddaawa ne balonda n'akulira ddaawa muzikiti naye akakiiko ako kakola kubiriwa ku juma zokka dalasa zokka ate bano abatali basira owaddaawa mu kakiiko k'omuzikiti abeera n'obuzibu bunene nnyo lwaki obuvunaanyizibwa bumukwasiddwa kumpi bwe baagala kwenkanankana bwa imaamu kubanga imaamu obuvunaanyizibwa bwa imaamu era kusomesa abasiraamu firidi ya ddaawa bw'amanga kusomesa abasiraamu n'okubasaaga n'okubasomesa ye imaamu ate ono awa akakiiko ka ddaawa da'watu ila Allah ogenda okowoola abantu okudda eri Allah ekisookera ddala owaddaawa alina okugenda mu masomero ag'abatali basiraamu n'oliyo n'abaana baffe abasiraamu ompuliriza agenda atuuseeyo da'wa oyo gyakowoolera n'abatali basiraamu akowoleyo n'abasomesa sobaguli ekyo kimu ye waddaawa ku muzikiti owaddaawa alina okugenda mu masekendule ge amanyi
amanene n'amatono amasomero amatono atuseeyo daawa ani ezo program za wa daawa owaddo alimu muno alondeddwa wa daawa mu masigidi alina okukwatagana ne badduati banne mu kitundu ekyo mwemirala batwale daawa mu makomera abantu bali mu makomera muli abasiraamu n'abatali basiraamu era bali mu masomera nga bagonvu nnyo okudda eri Allah tulira ku misango gye bazza n'ebyabasirisa emitima gyabwe gitandise okugunda batandise okunoonya okwenenya so guli owa daawa mutwege okwetikka daawa okugitwala mu makomera owulira ebyo byonna bibanjibwa muki owa daawa bw'oba baira omuzikiti nga guliraanya eddwaliro omuzikiti mutundu mwatwanga mumu amalwaliro ago gamuvunaanyizibwa ogenda okukola risaaki alaba abasiraamu abali mu malwaliro ago n'abatali buli lwalumba abasiraamu abali mu malwaliro ago okubalaba olwo agenda gattako n'abatali basiraamu atuuse daawa ku basiraamu bano okubagumya n'okubabuulirira n'okubanyweza ku ddiini y'obusiraamu akoowole n'abalala batalina kugitegeera awo wali furusa ye abagifunye naye basheekhe ba daawa babalonda ne balowooza nti daawa eri ku basiraamu bokka mu muzikiti era ne babeera ku juma ne babeera mulina yidil adha abantu oli bakowola yidil adha bwerituuka mwaka ne yidil alfitiri bwerituuka mwaka ne darusa zino eziriwo lwaki tugamba ti daai obudde bwonna bw'obeera ng'okulira department ya daawa ku muzikiti oba ku twali oba ku muluka level so guli oba ku district level ovunaanyizibwa ebintu ebyo nga batubyogeddeko abasiraamu abo n'abatali basiraamu bavunaanyizibwa ku ggwe okubeera ng'otuusa omulimu ogwo bw'onooba tegukoze ofiisi ya daawa wagiteeka mu dduwa zokka ekitandibadde kituufu ofiisi ya daawa wagiteeka mu nnyimbe zokka ofiisi ya daawa wagiteeka mu ki mu mawuledi lweribaawo kati lwosuubira okukola kakati mukama wange mu kifo ekyo olina kyolyazaamaanyiza obusiraamu bulyazaamaanyiza furuutu zaabwo ezakuweesa ofiisi ya daawa eyo tozikoze eki tozituukiriza era abasiraamu bwe balutada mu kitundu kyo kati nga wano waliwo wennyimiridde wano wentudde kati wemunsanze ewaffe migadde wano ku masigidi nakateete migadde wano waliwo abasiraamu benyinza okugirayo ku lutambi wano batwalira wano shahada ne bayingira obusiraamu nga babakozeeko edawula daawa mu byalo ebbali ne bajja ne bayingira ki ne bajja batwala shahada wano nkiki batuusiddwako obubaka okuva gye babadde bawangaalira kakati daai yenna ngamba ono wa ofiisi ya daawa egende ku kyajjawula bw'onooba tokoze ekigambo ekyo ojja kuba okoze kinene ajjawula kwe kulumba abantu mu bitundu we bali bigattiramu abasiraamu n'abatali baki dowa to dowa abalokole gye bakola yaffe dowa to dowa abalokole batubbako nzibe nga bagenda bakyalira amaka nga bakyama amaka g'abasiraamu n'agatali gabaki g'abasiraamu kati baabalokole bakikola era ne bakiteeka muki mu nkola ofiisi yaabwe ekitegeeza ofiisi zaabwe zikola bo bateeka mu nkola ebyo biba balondesezza omubuulizi kyakola omusumba n'akulembera banne ne bagenda okukola ki ne ku nguudo kwebali kakati daayi ono waffe alinda juma ate nga agenda abasiraamu bokka oledi basiraamu alinda yidiri fitiri era ne ku yidiri fitiri ku kisaawe wabeereyo baki basiraamu ne ku yidiri adha ku kisaawe wabeereyo baki basiraamu nedalasa bwetuba tuyita ayita baki basiraamu kati naffe wano tugenda kukola darasa naye darasa gyetuteekateeka mu Desemba tusooka kukunga baki basiraamu naye kyetukola wano kyolina okuteeka mu ekirungu tibannanga ekyemisana ffenna abasiraamu n'abatali basiraamu tugenda kukiririra wali ne ku Krisimansi ndaba mukuŋŋaanya basiraamu naye ne mu kukuloosi ne mukuŋŋaanya abasiraamu kakati amakulu kale nno tulina mulimu akakoozi akalimu kwegamba twewogoma wagamba
abasiraamu baffe baleme kgenda mu bikungu ebyabatamiivu, ebikungu ebyendongo, ebikungu ebyobwononefu okumala ebbanga lya mwezi ogwa Desemba gwonna gugweko ng'abasiraamu tebafunye. Qala Allahu taala liyunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Tugamba abatali nga tebafunye naye era bwe tujja basiraamu betutuuza ate betubuulira ebintu kama nikwagala tubakumire ku miraawo naye nga baba okukoowola tuba tubakoze tuba tubalese ebbali abokoowola. Kakati mu nsonga ezo ab'akakiiko b'omuzikiti ne basigala nga balina ebbanja ddene bye bandibadde bakola ku mizikiti tebabigiraki. Seka wange nga tumaliriza challenges nyingi n'ebirungi bingi ebiri mu bwalimu. Mwenga aludde mu firudi eno birungi kirola mu bwalimu. Ebirungi ebyalibadde mu bwalimu n'abaana baffe omulimu gwe banditegedde ne bagwegomba. Ekisookera ddala mulimu gwa bbeeyi mulimu gw'abannabbi. Ekyokubiri mulimu gwa akhera. Ekyokusatu gufuna mulimu gw'abannabbi. Bw'ogukola n'ogwenkanyankanya bw'ogukola n'ogutuukiriza obeera ku suwaddiini. Lwaki ogenda n'omulimu ogwo ogusange mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah akulindiridde okukuwa empeera ziyakola ki ziyakulaganyisa. Gusinga ku swala gusinga kusiiba kuba oba ogasizza ate umma obulwa ogw'obuwalimu bwe buzito bwagwo. Omulimu gwa waman ahsani qawlan mimman daa ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah okubuuza ekibuuzo ekyo gyabanga ani asinga ddala bw'obeera mu abo ng'oyinako olwendo lw'osena ku pipa n'omulala ng'asenako ng'olimu abo Allah baabuuzizza ddala naawe ne weekakasa nga ddala mwoli si bigambo. Waman ahsani qawlan mimman daa ila Allah ate wa amila salihan n'obeera ng'okola emirimu emiki gweriyo osalanga banno we bakyala basiibanga bwe basiiba olinaako enkizo okoowoola eyo sadaka otakabana nnyo okulaba ng'obaako omuntu yenna abantu bonna b'otuusaako man daa ila Allah tuba guli bakoola bajja eri Allah awamu n'ekyo nga naawe oli muki naawe osaddaaka nga bwe basaddaaka osiiba nga bwe basiiba ibaada zonna ozikozi. Kati mukadde wange omulimu ogwo tusanga nga mutuufu obeera otuukiriza ebisaanyizo byo. Kwakira tulabye empeera nnyingi ate ku dduniya kuba ffe twagala nnyo ebyenfuna. Mu dduniya muno obuwalimu bwina engeri gye bukugattako oba oyina kulya alifu zokka na haru. Nedda omusiraamu bwamuta kuba hadisi ya nabbi sallallahu alayhi wa sallam etugamba nti kola nnyo siba guli ng'agenda enkya siba ng'osuubira enkya toliiwo siba guli amakulu noonya edduniya obe nga ataagiveeko nti weetegekereteekere kola ebyo ebisobola okuyimirizaawo ng'omuntu mu dduniya wano gwe ne famire yo. Ate nagamba nedda kolerera akhera ng'omuntu enkyasiibula nti edduniya ogikola ki ogivaako. Obusobozi bukkirizibwa mu buwalimu. Obusobozi butya? Nti nsomesezza abaana bo Qur'ani ne mbaggyako emitwalo 3 abaana baani? Abange? Abaana ba umma. Kino ekigendererwa tuba tuyimirizaawo facilities. Ebitabo bigulwa bugulwa, kalamu zigulwa bugulwa, embaawo zigulwa n'ennono zigulwa bugulwa. Sekuli n'ebirala ebigenderako n'abawalimu okusasulwa n'okusasulwa kw'abawalimu. Bw'obanga embeera ezo zinatteko okubeerawo ate ng'omuwalimu oli omu abaana bafuuse 10-20 onoobasomesa bw'omu oba olina okufunayo banno bakuyambe. Ekyokubiri siribaasi zigenda okusomesebwa abaana abo
nze twagala basome bayige ebyemu babbiri oba ssatu oba nnya mu busiraamu gamba nti ki ziba nnyingi ate muzo ne tubeeramu n'obukugu obwono yakuguka mu ki yakuguka mu kino yakuguka mu kino sheekhe yakuguka mu tawhid ono sheekhe wagundi kakati faraidu n'ebirala kakati kyova osanze balina okuyingirawo facilities ey'abantu bano okuvaako ke bavaako baabaana abazadde baweeyo nga maliriza genda kumaliriza ku masomero tunuulira amasomero g'obusiraamu bwe gaba gasomesa Qur'ani mpuliriza nga gasomesa ne secular education kiri gasambisa amagulu abiri staafu bbiri omwana afuluma n'ebbaluwa bbiri kati osuubidde nti abasomesa abatwala secular education togenda basasula ate bano abasajja abawalimu abavubuka bugambi nti basomesezza bazzeyo mu masomero okusomesa bagenda kumala kusomesa bakubengalo bwe bati bafuumule tebakyagala mitwalo 15 kakati njagala otegere nti essomero eritwala emisomo amasomo abiri lya bbeeyi nnyo gwe bw'obeera education ebyoluzungu bw'abeera n'abasomesa 20 sibaguli tulina n'abasomesa silibasi z'oluwarabu 20 bebasomesa ameka liri lirina kuba n'ameka 2 olwo lino eryaffe eriba lituuta abasomesa 20 fasilitezi zaabwe zirina okukola ki kati bw'oyagala olyenkanyenkanye lino eryabo wali muligudde terijja kuvuganya kiri eryabo walimu terijja kukola ki kuvuganya n'okutu baganda baffe abatulaba abali mu byalo abagala okuyimirizaawo eddiini y'obusiraamu ate nga n'abaana baffe twagala basomere ku mutindo omuki omulungi nga gwakusomesa amagulu ameka 2 ekyo tulina okubeera nga tukifaako tukisitule twekolemu omulimu ensonga eyo esobole okubeera nga eyimirirawo togamba nti amasomero g'abasiraamu gaseera batulemesezza abaana ng'ennamagunga otwala obukadde 2 obusasula mu cash down ng'ate osoma kimu kati oyagala ogende egindi tereke ebiraali otwale osasule emitwalo 3 agasomesa silibasi ki ey'oluzungu bakugemule n'abasomesa bonna basomesa omwana waabo oluwarabu bo baviiremu awo tujja kuba tweryazamaanyi zaffeka naye tugamba fenna tuleme kweryazamaanya tuteekeko ettafaali ku nsonga eyo obusiraamu busobole okugira ki okusituka nga n'omusiraamu asituse wa bbeeyi wa mugaso eri umma y'obusiraamu eno era nga mmaliriza nkubiriza abawali mu mubeere abagonvu abawali mu mubeere abawulize abawali mu mubeere abagumiikiriza Allah okututegeeza nti tugumiikirize amakulu nti waliwo ebizibu bingi ebijja okutwolekera ate Allah n'atugamba mugumiikirizise ne bano betukulembera era betukolamu tulina okubagumiikirizisa nti waliwo ebiba ebyagala okusobaasoba tubireme kubifuula problemu tunywere twongere kutereeza sibaguliye wattaqullaha ate twongere okutya omutonzi waffe Allah ti mu byonna byetukola atulaba mu byonna byetukola wamunda babiri wakusatu bw'oba omu wakubiri Allah subhanahu wa ta'ala byonna aba abibala ate era nga wakubibala kubanga yatulaganyisa ti mazima enkomerero Allah wakutubala emirimu gyaffe amakulu tubeere abajja okwesiima mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayi naffe tubeere abagenda okubeera nga tusiimiddwa gyali naffe twesiime olw'ebyo Allah bye yatuteekerateekera okutubunduggulako wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Tumweyanziza mukadde waffe Sheikh Abdul Kadiri Kikulwe olw'akanyomero ako katututtemu okutulaga challenges ezibaawo mu kunoonya irimu saako n'okukolera ku irimu eyo saako n'okugisaasaanya mpozi n'okuba nga tugumiikiriza challenges ezibeeramu n'ebirungi ebiri mu walimu seeka abitubuulidde tetugenda kusukkako olwakadde wa barakallahu fiikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.